Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nga tukyagenda maaso n'okutuusaako embeera nga bw'etambula, embeera nga bw'eri mu kuziika omugenzi Sseggirinya Muhammad, eddoboozi ly'ekyebando, omubaka abadde akiikirira Kawempe North mu Parliament ku kkaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Embeera nga bw'ogirabye gwe abadde atambulira ku mikutu egy'enjawulo gye tusinziirako okuba nga tukuweereza. Wabaddewo akayogaano, wabaddewo olutalo ng'abasajja b'amagye ng'era bw'olabye bagezaako okwagala okubba omulambo ng'era bwe byabadde biteekeddwa gwazagoberera emikutu gyaffe naddala okuva ekiro twazze tukuwa update ku update, twazze tukuwa buli kimu, wabula wenjogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ey'abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform, ttiimu y'amawulire, ttiimu ya security, bonna bamaze okuba nga batuuka. Mathias Mpuuga n'abamu ku kabinja ke nga bayambibwako amagye, police n'ebitongole ebitamanyiddwa, abamu nga balina muleeya, bagezezzaako okwagala okubba omulambo mu nnyumba bagutwale we babadde bategese we twabalaze ekiro. Bw'obanga wabadde otugoberera bino byenjogerako wabirabye, bategese ekifo ekyabwe nga bagamba wano Sseggirinya we twagala tubeere nga tumuteeka nga tunaba kubanga tumuziika, kyokka nga n'abafamire wamu n'ab'ekibiina ekya Sseggirinya nga nabo balina enteekateeka endala ezimanyiddwa era ezabadde ziteekeddwa. Kakati we twogerera gwampuliriza, wabaddewo obunkenke, wabaddewo olutalo, era ba foot soldiers bagezezzaako ababadde bagaadinze ennyumba omubadde omulambo, ababadde bagaadinze ekifo wonna, amasasi ne tiyagasi byonna bivuddeyo, wabula ekisinga okuba nga kya mugaso era ekisinga obukulu poliisi n'amagye ng'era bulijjo ng'era bw'omanyi abozze ng'obiraba tutera okubawangula, tutera okubasinza amaanyi. Edduwa ezzeemu okuba nga egenda mu maaso nga bw'oli mu kulaba mu katambi awo gwampuliriza okusinziira ku kamera zaffe oba ku sources eziri ku ground, njagala okutegeeza nti president ne ttiimu yonna bamaze okuba nga batuuka era embeera etandise okuba nga edda mu nteeko ng'era bw'omanyi ng'era bw'osuubira nti president w'abeera ebiseera ebisinga tewatera kubeerawo nnyo mbeera, naye weekumire ku mikutu gyaffe gyonna egy'omanyi egikuweereza embeera nga bw'erina okuba nga etambula, buli kimu ogenda kuba nga okifuna. Kakati wano ku Red Zone TV ngenda kuwa update ku update, embeera bw'etyo bw'eri njagala kuba nga nkulekera obeere ng'olaba butya bwe bitambula era bwe bigenda mu maaso n'okuba nga bitambula, then oluvannyuma tukyakomawo buli kimu tugenda kuba nga tukikutuusako. Tetugenda kukola live olw'embeera ya network ne gadgets ze tukozesa, wabula buli kimu kigoberere n'emikutu egiri live weegiri era nga bw'olaba ku katambi awo. Kanzije tubeere nga tetweyongerayo. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nkumi ya Jamhuri ya Betonia mukisa okuveri Allah subhanahu wa ta'ala mukisa kwa Sseggirinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. President Sseggirinya wa President wa Kyagulanyi Ssentamu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tumeena kaka munyanga wageni waffe batuuka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ndasaba tamutuutirira kuwa Sseggirinya Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. You're a soldier. Sauda toka. Be strong. Be strong. Be strong.
President. محمد رسول الله سيدنا يبدأ الإسلام ولم جهاد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله nkaka santi president waffe amaze okutuuka ffenna tukakane president ali mu nyumba president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert atuuse n'aba secretary general atuuse leader of opposition atuuse ne first lady waffe atuuse Daddy Kyagulanyi Muhammadu Rasulullah bakyali basaabali ku ggala notebuka ku gganda amabegamu ku nnamba nga Buganda ffe Ssegirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah kakati president tugenda kulula nga tuyimba ekitiibwa ky'eggwanga n'olwenda lwaffe olwa national health platform ate tubere nga tubategeeza program eziddako tusiriikirire nga tuyimba olwenda lwaffe olw'eggwanga ate tubere nga tuzzaako ekisiba kyaffe ekya national health platform tugenda kubera nga tuyimba olwenda lw'eggwanga tuyimbe ekitiibwa kya Buganda tusembeera olwenda lwaffe oba ekibiina kyaffe ekya national unity platform olw'engwe twewombeeke bulungi tukendeeze ku maloboozi Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.